Bannakibiina ky'NRM nga bakulembeddwa omubaka wa Rubanda East Henry Musasizi wamu ne Nusrat Peru bavudde mu mbeera ne bagwa mu lukiiko bannakibiina abagira bannaabwe abeesimbyewo ku bannamulekina oluvannyuma lw'okuwangula mu kamyufu okuli ssente wa District Kenneth Jogo eyawangula Musasizi. Abamu bavudde mu lukiiko nga tebalenze na ssente za ntambula ezibadde zigabibwa kyokka nga baganya okweyambulamu emijoozi gy'NRM. Tiperu abalabudde okomya okulongoleza amawanga ssaako n'eddiini. Okwereka okutooranamu obutokoza iburi ebintu byona bakabishuganisa rero bakiza kutandika kukora omulimo gwabo bakashanga batiinemu okuteerana amapapa zahare naza kuba ndazishangayo ezikiine turaza kuba turazeeta zikwatagane nga villages ibiri narisha. So turabashaba ba flag bearers mwene himuri kuhagera flag bearers amuronzire Antebe zona. Any mistake that you'll make, Uganda will become a center for wars. Bannakibiina ky'NRM Mityana ne Kasanda batongoza okunoonyeza Pulezidenti akalulu ng'Emityana basoose kuŋŋaanira ku mbuga y'eggombolola emaanyi basimidde Pulezidenti olw'amaanyi g'atadde mu byobulamu. Gavumenti eyaffe eya gavumenti ya NRM ekulibwa omukulu Yoweri Kaguta Museveni ebintu byayo ebyobulamu byebadde bikwatidde ddala bulungi nnyo. Vincent Nyanzi yagala okukiikira ebusujju alabudde abantu ku kirwadde kya COVID-19. Mumuyambibwa lwakubanga eddagala eriwonyaako mulikola ki? Essaawa eno wenjogerera abeera ndabye babazizza mu lockdown. Kasanda naye batongoza okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu akubaddeko abalonzi n'abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo. Abudu Bisasa bakulembeddemu asimye bannamityana ssaako ne bannakasanda olw'obuwagizi. Buli muna NRM yenna waali okusitukiramu okulaba nga kampeyini za Pulezidenti tuziteekamu amaanyi ate n'okulaba nga bafulaga bearers baffe bonna abalala b'NRM nabo tuba promotinga. Iyo yeganga poliisi ekubye tiyagasi mu bawagizi ba munnakibiina ky'NUP Francis Muganga abadde bayise ebivulu oluvannyuma lw'okutongoza kampeyini ze mu kibangirizi kya Lerwe mu Igamba zooni. Babadde babuukulira ku nnyimba za Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga Muganga asuubiza okufunira abavubuka emirimu. Bangi kwipa tuzira mirimu nti twandibaira tuyidde okubanda twandibaira tuyidde okukanika emirimu tuzira emirimu tukolaki emirimu gyadda olowooza tugyakolaki. Ne Jafari Gaddafi mafumafu ow'ebikolwa ayagala obwa Lord Kansala bwa Mulago 1, 2 ne 3 ssaako ne Wandegeya atongoza manifesto mwalagidde byagenda okukolera abantu omuli okuba abavubuka emirimu n'ebirala. Nazze ngenda kubakolera nganza wadde funa byamizanyo ngenda kukwasaganya abatuuze engeri yonna yonna n'olwekyo bannaye mbasaba obumu g'emaanyi. Oluvannyuma bayisizza ebivulu nga bwatambuza ebigere okusaba abalonzi akalulu. Agenze emitundu okubadde Iganga, Katanga ne Kalerwe yonna bamusuubiza okumuwa obuwagizi. Kasasiro yasinga tewali nnyonnyo ky'amaanyi kasasiro emyala atukolereko ku ekyo.